mwebalira mutuwoze ebbanja okuba nga musobodde okubeererawo. Tubadde tetuwangaalira ku kyalo kino naye nga maama atugamba mumwagala nnyo naffe nga gye tulimu tusabira tusiimira ddala abantu bakatagooma tusiima n'abatulokolimu okugatulibwamu e Kampala ne mujja wamwerekereza bingi naye mwebale okujja ne mubeerawo okuwerekeranyaffe agirina jeega tusiina bingi byakwogera. Gravity musajja mugumu naye ku nsonga ya maama we okufa musajja wattu amaziga gamuyiseemu. Nkuleetedde pulogulaamu y'okuziika maama wa Gravity omutujju nga weeyimiridde sofa neera ngenda bbeera nga nkutuusako details zonna nga we zigenda okubeera olunaku olw'enkya nga bamuziika. Twabadde tutegeezeddwako mu kusooka nti maama wa Gravity omutujju agenda ziikibwa leero olw'Essande ekitasobose olw'ensonga pulogulaamu balina engeri gye bazongezzaayo olunaku olwaleero basobole okubeera nga bamusaabira then olunaku olw'enkya ku Mande asobole kubeera nga aziikibwa. Sofa embeera bw'eto eri abantu ab'enjawulo bali mu kubeera nga beekulungulula basobole okubeera nga bagenda babeerewo Gravity omutujju nga bambi ayita mu kaseera ke ak'okusoomoozebwa. Bobi Wine amazidde okubeera nga akungubaga, Mickey Wine amazidde okubeera nga akungubaga, abayimbi ab'enjawulo bagenda mu maaso n'okubeera nga bakungubagirako Gravity oluvannyuma lw'okufiirwako maama we. Gwe ky'olina okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obitule.